Labono wayambala poti ku mutwe enongule netika poti naswaza buno bwakabaka obaddewo emyaka 10 ne bantu mwani ali basonyiwa bantu mwesinga mukama abampaako nsaba mukama abampe mukama nyambo ompe ku bantu bano nsabo nyambe ompe ku bantu bano abalabo naba bayigireko. Imagine nsaba mukama ompeko ku bantu bano eyongule yene ntebe ya kabaka tatula mu ntebe oba kati eno state house oba babikweka mu state house. I don't know, this looks like state house, this looks like the state house. Where are you hiding these things? Those are the royal drums. Muve ku bino ebigoma buli omu byakubako. These are the royal drums. Where are you hiding this chair ya kabaka? Nimulyo kamulekya gulyo gutebe. Where are these things? Ani abitereka and where are they? These are our instruments of power. Biriwa. And lastly, bine bintu biriwa. Dine diba liriwa ne fumu. Dine fumu tulyagala. We need this spear. Where is this spear? Where is that crown? Where is diba liriwa? I am asking the government of Uganda to briefly explain to me where these things went. Bialaga wambiagala. Can't kambala kiddalu cherikola. I'm calling upon the Chief Justice and the army. The army that is not SFC, because SFC is affiliated to African King Rifles, which is the part of the army that enables all selfish leaders in Africa. That is not the part of the army that I want. I want the other part of the army that stands for the constitution, which is the majority of the army. Pressure. Bizemo nate azemo kubanja na mulondo era agamba nti ku mulundi guno ajeetaaga. Naye kigambibwa nti omwana mulenzi ono kituufu nti alina ekyamu ku mutwe nti era obudde we butuka mu mwezi guno naddala mbalalukira ddala n'ayogera ebitasaana okusinziira ku mukwano gwe yavuddeyo n'akola akatambi era n'agamba nti nkoze akatambi kano naye mujja kulaba ajja kunnyambalira ati naye nga amazima kye kituufu kiri nti ye ogituuka mwezi guno alalukira ddala. Hi everyone, it is Basma here. Olwaleero nina ensonga gyenzije okwogerako wano era ng'ekwatagana ku best friend wange ono Pressure 24/7. Nze ne Pressure tubadde best friends for quite some time. Naye waliwo ensonga eri okuhappeninga right now eri okumutuukako essaawa eno era nga yaliwo before. Njagala okutegeeza Bannayuganda nti bona Pressure bali okunyiiza essaawa eno. He's not mentally okay. Uncle P ayina delusion oba kiyite mental illness oba omuntu okutuuka ekiseera n'alaba neyefuula ky'atali. Njagala okubajjukiza nti no Pressure talina lulyo lw'Obwakabaka lwavaamu. He's called Musana Ibrahim Mugesu. Tavangako mu lulyo lw'Obwakabaka bonna. Era essaawa eno alina kye tuyita delusional. Why am I saying this? Incidents eyatuukawo abantu bangi mwatuvuma thinking eyatuukawo in the first place twavumibwa okumala akabanga. Era abantu abamu nga mulina n'endowooza egamba nti we didn't do anything. Naye ate nga ebintu twali tubikoleranga behind the camera. We tried. Era nga ne leero bwengezezaako bikolera behind the camera nebigaana. Uncle P kimanyi essaawa eno olaba vidiyo eno ogenda kunvuma. It is well. Ate nga nyongera okutegeeza nti n'onvuma essaawa eno sisobola kunyingira. No, I cannot. Because nze nga Basima manyi obulungi obukulimu.
Pressure is a very good person. Alina omutima omulungi, ayagaliza. When this thing happened, my best friend once told me, Basima olabanga nvuddeko ngamba, olabanga nkola ebitajja ngamba. Era when I saw him, ngatandise okuddirira, namugamba no, namukubira nemugamba, what you're doing is not right. What you're doing is not right. I think something is not okay. I even came. And again, I even went to his place. Namugamba, you're not okay. Wangamba. Sometime back, yakola live nagamba. Oloka clip hapo katambulako nagamba. Olone gwemba ntalanga best friend wange. Yangambe obongo oyina ekizibu ongamba. He ended up abusing me. It is well. Era kyenakola nengenda nemugamba, you're not okay. Wetaaga internet break so that you can osobole okwesortinga, because kino ekintu kigenda kuleetera obuzibu, tugenda kuddayo eri abantu tebakimanyi nti nno oliko ekikyamu. So bayinza okusiba nga balowooza oba byogera bituufu, kumbe it's not true. Nkiddamu pressure tabangako kabaka, era talina lulyo lw'obwakabaka lwonna lwavaamu. He's called Musana Ibrahim Mugisu. Mukitegedde? So lwaki nkoze video eno, saagala mbeera yonna eddemu etuukewo mugambe Basima, because abamu mutandise n'okuntaginga mu videos ezimu. Mugambe Basima, you see, you did nothing. Biki. No, I tried. Nze saawa eno I lost communication with him. Kuba twatabuka, because I was not supporting what he was doing. Because tekyali kirungi. Twatabuka, era I don't know where he stays right now. Naye ndikwegayirira Uganda Police, just in case nga oba aina kyayogedde kibanyiziza, at least this time round bwe mumukwata temumusiba, at least mutwale mu ddwaliro bamujjanjabe, because he's not okay. Nkiddamu Uncle P, when you see this video ogenda kunvuma, era nga nkiddamu nkugamba sijja kukunyiigirira, siri kunyiigira. Naye one time oligiraba nti nali nkutaasa, era oligiraba nti nno binali njogera birimu amakulu. Kitegeera? Neneeyongera okwetonda, okwetondera Obuganda. Kimanyi abantu bangi essaawa eno, era mugenda kuddamu munyiige. Mbe ntondera nga mbagamba nti ebintu byayogera si bituufu, era nsaba mumusonyiwe ku lwange. Nekirala, Uncle P, this goes to you on behalf of your fans. Oyina abantu abakwagala, genuinely. Oyina abantu abakwagala. Please stop this. We can still fight it. Tekinaba ate kugenda wala nnyo. We can fight it. Kugamba ebigambo bino because nkwagala nnyo nga mukwano gwange. And I don't wish anything bad to happen to you. No, I don't wish. Tufuddekeyo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo. Ajjukira omukulu Honorable Geoffrey Rutaya alina omwana gwe yazaala ebbali. Omuwala oyo bamuyita Melanie, oba mujjukira mu makatikati awo yakola nnyo amawulire ng'agamba nti taata we amumye school fees. Byatrendinga nnyo. Kakati omwana ono yatuula senior 4 era results zaakomyewo ng'ayise bulungi. Naye munnange olwapostinze ne batandika okupostinga ekifaananyi ky'omwana ono nga bamukongratulatinga, awo n'owulira omugambo nti abasajja muzaaleko ebweru, era mbu Irene Namatovu talinaako mwana mulungi, era mbu Geoffrey Rutaya yandifuniddeko obwamwana mulungi nga bannange abaana basala omugambo. Akawala keekoko olabaako, abaana basala omugambo, abaana boogera. Babaana ba Irene Namatovu mbu bonna babi, era mbu Geoffrey Rutaya yalyoka n'azaalako ebbali. Bantu mmwe ani ali basonyiwa?
nga tuvuddewo nakulagula twafuna amawulire aga bizinesi eyakutte omuliro nejja era ebintu bingi nnyo n'ebitokomoka kakati mbu abamu bavuddeyo ne bagamba nti nedda mbu nannyini bizinesi ono mbu waliwo omuntu gwe yayamba ate mbu omuntu oyo wa bisiraani ate mbu w'omuyamba mb'osiraana bantu mmwe. Abantu bavuddeyo ne bagamba mbu Nera Sudiman yaviiriddeko emmali y'abantu yonna okujja neggwawo mbu olw'okuba ejjo Apofan kyamuwadde ebintu ne bagamba mbu abantu abamu tebalina bayamba abalina ebisiraani mbu obayamba osiraana. Ndi wano bategeeza abantu bangi bafiiriddwa emmaali yaabwe kyemugamba bonna bawadde Sudiman ebintu ejjo naye nga mwabeetaaga airtime we Saudi inbox. Bwe tuvakaawo tugendeko ku nsonga za Luwiright ne Bebe. Ono yagamba nti okusinziira ku spiiki ya Bebe, Luwiright akyalina olugendo luwanvu nnyo okuva mu kkomera. Genfunyeeko galaga nti Luwiright yandifuluma ekkomera mu 2-3 oba n'okusukkawo. Essaawa yonna bamugatta kuba political prisoner. Mujjukire abadde musaale nnyo mu kkuma mu bantu omuliro. Era mu abamuwagira, abamusabira n'abawagizi be. Mbasaba mukyuseemu ku nsaba ya justice. Omuntu gwe muzannya naye empiki Bebe Cool si muntu wa bulijjo. Ebbanga omuwala oyo lyamala mu kkomera, fayiro z'endabyeko ezigenda okumwetuuma competitive. Obudde bwe mumala kuno nga mulowooza nti musobola okuwangula Bebe Cool mu mateeka, oba okulowooza nti ahowuninga TikTok account nga bw'ogiwowuninga kyokka kyalina mu ggwanga lino. Obudde mugenda kumala bungi mumalirize ng'obulamu bw'omwana oyo mubukomezza. Gano mbawagaabuwa mukwate ekkubo munoonye abantu abasobola okwogerako ne big size Bebe Cool oba mamizu oba mumanoonye gye babeera mufukamiraawo mubeetondere. Tosobola kumegga Bebe Cool mu mateeka, oli munaku, toyina connection. Asobola okukubya essente kyekyokka ng'agutaddemu buteesi ssente. Asobola okuinfluencinga files endala buli omu akuyinako buli kamu n'asimba layini. Ekyakisobola. Ekyokubiri asobola okuinfluencinga amateeka ng'akozesa ssimu nti oyo temumota n'abeerayo. Kati omuntu oyo bw'aba akusinga buli kimu era ng'otegedde bw'otaleeta balooya abalinga abavudde ku malwa abaagala TikTok live ne kamera okusinga ebibeera mu kkooti. Bw'otaleeta abo balooya module eyo mulimu akaseera we tulina okwetowaaza ne tumanya nti wano gutusinze gutulumye ne tugenda ne tukuba amavi nti mamizu tusonyiwe ebyasoba nti Bebe Cool tusonyiwe ebyasoba n'akikola lwakisa. Naye ekyo ekifuba kye mutadde ku Bebe Cool nalabye n'ogukazi ogulinga oguvudde mu kiswa nagwo guli kuzuwe na guvuma. Nkubuulira Bebe Cool agenda kumaliriza ng'akomeza obulamu bw'omwana oyo. Zokusinziira ku byentegeddeko essaawa yonna mugenda kumulaba ng'ali kuba political prisoner. Kuba vidiyo ez'okukuma mu bantu omuliro n'ebisigadde mubimanyi weziri. Dekeyo gano mwagawulidde oba mwagategedde nti pulezidenti w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja kubanga addressinga summit. Naye mbu waliwo tekinologi gwe bagezaako kubanga bakwasaganya nga gavumenti y'eggwanga Uganda mbu egezeeko kubanga emutresinga wawaali baagala kumanya ali side ki. Kyewuunyisa bakugamba tebamunoonya era bo tebamwetaaga aveeyo adde mu maka ge ate ogenda okuwulira birala. Museveni alina ebyuma byaleese okuva mu China nti bigenda kumuyambako okutresinga Kyagulanyi. Kyagulanyi alina summit gyagenda okwadressinga ng'ayita ku mitimbagano. Kati baleese ebyuma okuva mu China mbu bibayambeko okumutresinga wawaali. Omusajja bamunoonyeza buli wamu abuze, bakoze buli ekisoboka, baleeta bonna abakugu okuva mu Russia ne baleeta abakugu okuva simanye China, North Korea banoonye Kyagulanyi yababulako. Kati ku mulundi guno ng'ali mu kwadressinga abazungu oba agenda kubeera mu EU Parliament oba agenda kubeera mu summit ki si nnyo sure, naye ng'alina gy'agenda okwadressinga ng'ennaku z'omwezi 18 lugenda kubeera lwakusatu. Kati Museveni aleese abakugu n'ebyuma okuva mu ggwanga lya China bagezeeko kutresinga Kyagulanyi ali ludda wa omusajja ababuze. Mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero ng'eno ku kitwitter handle kya Muhoozi kitwitinga nti kabobi kati nkasonyiye kabobi biki n'ebisigadde. Kati ekiro ekikeseza olwaleero omubaka w'Entenjeru North
gwe bayita Nsanja Patrick bamuguddeko ekiyiifuyiifu ne bamuguza ennyumba ye mu Matumbi Budde ne bamugamba tufunye amawulire amakesi nti Kyagulanyi asula wano eno naye wakati security ya Museveni ekola kiga amazima yo sitegeerera ddala kyekola mu kiri ekikeseza olwaliro Patrick Nsanja owa Ntenjeru North bamuguddeko ne bagamba tufunye intelligence ey'ekika ekyawaggulu nti Kyagulanyi asula wano. Nze nabagamba Kyagulanyi tasobola kubeera mujega kusula gye mumuteebereza. Nabagamba Kyagulanyi asula gye mutamusuubiriza. Ojja kwekanga ng'asula wa Nabbanja, ate Nabbanja ali kumpi awo n'ekavule ku kitebe. Oyinza okwekanga nga Kyagulanyi yeesulira wa Nabbanja kanje mukubisa emiggo wano egy'okulubuto. Kyagulanyi ayinza okuba nga yeesulira wa. Nze nabagamba mu politics kambabuulire nti empiki zino nga zizannyibwa, empiki wabaawo empiki ezizannyibwa zotayinza kutegeera na kukkiriza. Okitegeera nti Kyagulanyi tasobola kubeera mujega ate agende wa Nsanja Patrick, simanyi agende ono omwami weweeno Kasanda Oshabe Nsambo Patrick Nsambo Oshabe kati bagudde ku musajja w'Entenjeru North gwe bayita Nsanja Patrick ne bamuguzaawo ennyumba ne bajjaaza ne bakebera mu bitanda. Intelligence yaffe etugamba kati abana abasajja babasasulira ki ne babaguza ennyumba yonna nti Kyagulanyi ali wano naye nga mu butuufu taliiwo. Kakati Museveni aleese ebyuma ebyenjawulo okuva mu ggwanga lya China agenda kubiteeka. Kyagulanyi ajja kuba ali live ng'agenda mu maaso n'okwadressinga ensi yonna wano nga bataddeko ebyuma bitrackinge okuva ku satellite bigezeko ku tracinga birabe nga Kyagulanyi basobola okumufuna. Naye simanyi Kyagulanyi bana basajja balumbibwa omuntu gwe batamanyi. Ekisooka Kyagulanyi bwe yali nga mu campaigns yagenda ng'agamba bannayuganda nti mwenna mufuuke Kyagulanyi. Kati tebamanyi ba Kyagulanyi bali bameka. In fact ensonga zino teziri fane munansonyiwa okuseka naye bano abasajja balumbibwa omusajja gwe batamanyi. Okitegeera omusajja yabalumba tebamumanyi. So nga Museveni agenda mu maaso n'okukozesa resources z'eggwanga okukola ebyo byonna byali mugenda mu maaso n'okukola, njagala okujjukiza nti Kyagulanyi musajja mugezi. Ekyo ky'olina okumanya. Kyagulanyi musajja ali intelligent, musajja mugezi. Tosobola kubeera opposition leader w'amaanyi ebbanga ery'emyaka 5 Kyagulanyi lyabaddewo omwana eyava mu ghetto nga tewasensera gavumenti yoyo gw'ovuganya. Tekisoboka. Nakugamba nti Kyagulanyi no gavumenti eya Museveni ayinza okuba agiriidinga 95% nga gyaliidinga abasajja bano. Ekisooka bakadde, ekyokubiri bakooye, ekyokusatu population ebakyaye. Kati omuntu ali mu kaliba bwetyo kubanga bano mu gavumenti abantu babaza, abantu babalira ddala n'abala nti kati singa muzeeyi akutuka tuzzaako ki? Mumulowooza nti Kyagulanyi abeerawo atya? Intelligence agifuna atya? Teriyo kambabuulira opposition leader w'amaanyi ali mu kaliba ya Kyagulanyi. Luno olutalo bwe tulutuusizza nga talina bitundu 95 mu gavumenti efuga, agirinamu ebitundu nga 95. So kati bamunoonyeza gye balowooza nti gy'alina okubeera, n'ate Kyagulanyi ali we batasuubira nti ate waasobola okubeera. Waliwo kasitoole k'omusajja gwe bayita Osama bin Laden baateekawo emboozi nti ali mu mpuku, baasima empuku, baakola ki? Osama bin Laden yakwata ewali enkambi y'Abamerika wennyini we yateeka ennyumba era we yalinga asula. Nga waasula afuluma ng'olusajja oluzeeyi ne yeeyanikako ku musana. Anyway, nja kwongerezaawo olunaku olulala. Peace. Tuli ku Legit TV 256 tuweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga. Ebisigadde butereeva amawulire tujja kubanga tugakuwa era tujja kubanga tugakutuusa kuwona woli wonna wosinzidde. Nkugamba bugambi nti kwetuula butuuzi kalira nywera, buli kyewetaaga okubanga omanya wano wokka tujja kubanga tukutuusaako. Bingi nnyo ebigenda mu maaso era bingi nnyo bye tutunuulidde. Amawulire mangi nnyo, wakyali amawulire ag'ennaku gw'omwana mulenzi eyattiddwa myaka 18, musaayi muto. Abadde alina girlfriend we nga baagalana ebitenkanika
Ndowooza kyensuubira nti oba girlfriend yamuinvitinga ku Valentine's Day ate taata w'omuwala n'abasanga mbo nga bali mu kisenge. Bannange n'akuba omwana w'omukazi mpaka kumujja mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Oyongera okuba nga wekuumidde ku mukutu ebisigadde tujja kuba nga tukutuusaako tuvaawo.